mwansinziira wano njagala okubategeeza kobeeraanyi ekitugatta ge mazima, ekitugatta gwe mulama gwe tuliko. Ne bw'obeera muganda wange kyamani nyende, ne bw'obeera Wambogo munnange, ekitugatta ge mazima ze values ze tuyimirirako. Kuba olunaku lwayo tuba kusabira Frank Senteza, si Wambogo wansenene naye yafa, nze nsigale nga ndi mulamu. Gwogende mu office bamachete bali mukomera awatali musango. So bwe mulabanga tulwana okukyusa embeera, tetunoonya just kusiga bukyayi, tetuli bakyayi, tetusosola mawanga, nedda tetulinga bo batusosola, naffe tetubasosola. Museveni musajja masosoze nnyo. Bwemba muwakana, genda mu nyumba ya Museveni, ani ayogera olulimi olw'enjawulo, genda mu ofiisi ya gavumenti zonna naye balangira ffe ndiffe basosoze. Genda mu nyumba yange nabasa Muganda, genda mu ofiisi gye tukolera. Oyo Nubian, abanubi b'Abaganda, Lubongoya Muganda, kubanga tukkiriza mu Uganda eyawamu. Funya n'omukisa n'ekino kankyogere kubanga ndi buddu. Mwina akasajja muno akagenda katusibako erisiyaga, naye mumanyi mukazi waako banoonya ekintu ky'osinga obutakwatagana nakyo ne bakikola ki, bakikutuume. Baakera ku makya ne bagamba Bobi Wine temulaba tayagala kabaka, nebaga ensi ye muganda wa kabaka, ne bagamba Bobi Wine tayagala bukatuliki kuba baagala okwawukanya n'abantu. Ennaku tebuvuddeko batambuza mboozi ya bisiyaga, balinga be baasasula okupromotinga ebisiyaga mu rivaasi nga babisiiga abantu balala. Njagala okubategeeza abantu abo mubeekengere, mubatunulire n'esuulire essujjuki. Kulembeze wammwe omu yagenda n'alimba ate n'awayiriza nze nassa omukono ku kiwandiiko ekyo kubanga leader of opposition Honorable Ssenyonyi yampuddiisa nampita mu miitingi ne ndowooza bya attendance. Tubeere n'amazima ng'abakulembeze. Miitingi omukulembeze wammwe oyo gye yajjamu yali talina nagibeeramu. Miitingi yali ya shadow cabinet. Ono omubaka si shadow minister, kati alimba atango namuyita mu miitingi ya shadow ministers. Ekiwandiiko kyateekako omukono nga kiri clear kyakusenshali nga bali ababba ssedemu omusolo oze mu miitingi gy'otalina kubeeramu. Ekiwandiiko okiraba ebikiriko n'oteekako omukono nga kyokola okimanyi, n'omala n'ogenda ne weesiriwaza anti kaakati simanya be nasayininze bambuzabuzizza. Tubeere ba mazima. Honorable Veronica Nanyonyi, tubeere ba mazima. Sikyogedde kubanga njagala just mutabukira ne wano tuli waka, ate waka gye tulina okwetereereza. Sukakati muganda wange ogenda n'okwayiriza neŋŋamba nedda ekyo kikyamu wakiri wali baddeabalala n'ogamba nti asijja kusayininga oyo mukwano gwange oba kiwali ekyo otulingalinga naye n'okawayiriza n'okuyamuzabuza Nanyondo wali live omwana amwokyeza lopa amwokyeza tobakogotera kuliiso mwalonga kuba yuza obubira abantu bano sibitegeera ebimu ku bye tulina okukola ng'abakulembeze tulina kubeera b'amazima. Ate bw'okola ensobi kyetwagamba mukulu waffe, bw'okola ensobi tuli bantu, abantu tusobya, okola ensobi weetonde. Kati nze nali mmanyi agenda kwetunda naye ate yaddamu kwebuzaabuza Honorable kusaba oli mukulembeze munnange weetereze. Abantu baffe lekerawo bakuzaabuza bategeere nti Salongo yuza sharing live tukekoyo Salongo
mukube oyo mubaka waffe simuvumye byenjogedde si bikyamu